kumulamwa tulekere awo okutambulira mu makubo amafu entalo enfu ze tulwanye zonna gwe gy'ojja gwa bugwi nono totandika okubeera nti ojja kuntegeka abantu oba bajja ku miramwa gy'okubeera nti balowooleza ensi nga baagaliza abaana n'abazzukulu babe nga batambulira ku mulamwa. Tuli ku mulamwa gwaffe omukulu ennyo okugamba nti makulu ki agali mu kusaba ebyaffe. Ne mbategeeza nti tewaliiwo byawandiikibwa nti sabiriza oba fukaamirira ensi yo ku bawambi nga Mmengo bwekola. Katonda takkiriza era teyakiteeka mu byawandiikibwa, tekiriiyo. Kati twebuuze gwe tusaba tumusabira mu ttuluba ki? Kyebuuze ng'Omuganda. Bye bibuuzo bye nagambe bye tutambulirako. Era ani gwe tuteekeddwa okusaba? Bino abayita bannaddiini abenzikiriza abalizimbye amakanisa n'emizikiti be baali badde babibuulira ku kubonaabona okuliwo mu nsi. Okubonaabona okuli mu nsi kulina gye gukutwala gy'obuulirira abantu mu kutegeera Katonda. Tobuulirira bantu ng'ate oyagala obukadde n'obukadde busaanewo. Ayita nti olunda endiga za Katonda oba ozirunze mu makubo mabi. Babuulirire ng'obawa amaanyi nga balina okulwanirira ebyabwe ebibakakatako. Kyenkutegeezeza nti ebintu nga bino ababuulirizi bannaddiini ab'enzikiriza be baali badde babibuulira. Naye tubibuulira mu nzikiriza yaffe, okwagala kwaffe, obwetaavu bwaffe Abaganda bwe tulina ku nsi yaffe Buganda. Ng'okkiriza abantu basabe Museveni ebyaffe ensi yaffe. Ngaani atalina na kabonero nakamu mu ggwanga Mukama Katonda lye yatonda Buganda, mu ggwanga Mukama Katonda lye yatonda eri Abaganda nga talinaamu kabonero wadde akamu. Tasobola kwogera Luganda ng'oyo omusaba ensi yo. Mugwira ng'oyo omusaba ensi yo. Momboze nga naffe bwe tuli eno abagwira nga bwe tuli abamomboze ku mawanga. Nga muzungu ajja nsaba ensi. Bannange tuteeke ebintu mu butuufu byabyo, tugende mu maaso n'omulamwa gwaffe omukulu ennyo. Kyembategeezeza ti era ani gwe tuteekeddwa okusaba. Ekyo kiraga bulazi oba kiraga ekyo kyeraga bulungi nnyo obuwambe bw'omulabe bwe tulimu. Mmengo bwe tutabulizaamu. Twogereyo okusaba okulala okukulu ennyo mu mulamwa guno. Abantu we banategerera amakulu g'okusaba. Waliwo omuntu owayinza okusabira ng'ali mu ntigga, ali mu matigga. Okusaba kw'omusibe ng'ali mu kkomera. Asaba boolereza okwo kusaba. Okusaba oba mukendeereza ku bibonerezo okwo kusaba kwa musibe. Asaba obujjanjabi ng'agenda kufa okwo kusaba kwa musibe. Ne bw'abanga yatta abantu nga balina bye baagala omujjaba bamujjanjaba kubanga ayinza okufa ne information. N'ebirala by'oyinza okulowoozaako mu kusaba. Naye ne bategeezezza nti ebintu bibiri Mukama Katonda yagamba tetubimasiikiinanga, tetubisabanga ng'ensi n'obuwangwa
eggwanga ly'omuntu tokikolanga. Nabagamba senga waliwo abali nabategeezezza nti senga waliwo abali n'obuyinza obwo. Nga waliwo abali n'obuyinza obwo ng'abazungu baali badde batukyusa ti Abaganda Buganda edde Kenya, Kenya edde Buganda. Ti akati awo tulabye bubi. Kenya tugitwale Nigeria. Ate Nigeria tugivuge nga tugize Ghana. Nga batugoba bugobi nga nte. Mukama Katonda yakigaana nga atonda ensi ye. Now